Atenderezwa gurumiswe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango wangwa mu bwangere bwawo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbagombago kyewaggula ekizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weppoone wabweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu obwo bwobikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri taata jjajja Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael Munonyanyimbe nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyinza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya zaabu era Mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama oyinza ekitangaala ekyeru Myazabu Mukama kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere mwamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa amayengo ge mulimu akadde kano makwafu era nga galiŋŋanga bulangiti enkwafu ekkubo lyokka eribayamba okusobola okubeera nga mufuna obwerufu mu mayengo gano kwe kubeera nga mudda mu mitima gyammwe kitegera abaagalwa mwetaaga mutandika okubeera nga mulaba ebintu ebyayita mumanye nti nno muli mu ekire ekikwafu ekiddugavu naye mulabe busukka kkubo w'ekire ekyo kitegera mwebuuze kiki kye mulaba busukka kkubo w'emmamba asaze abaagalwa mutunuulire busukka kkubo wassuulwe era mulabe nga mulaba mu maaso gammwe weebuuze olaba ennaku ennungi eziri mu maaso oba olaba mbeera za muyaga kitegera omwagalwa weebuuze weeraba era olaba ekifaananyi ekyokuteeberezaako ky'oyagala kitegera abaagalwa nyina obbawo obubaka buno nga mubwetaaga mu nnaku ze mweyolekedde mu maaso kitegera abaagalwa tewaliwo kirala kyonna kye mwetaaga kubeera nga mutereeza kitegera kye mwetaaga kwe kufuga ekyo kyonna ekinaavaamu kitegera abaagalwa musalawo ku kiki kye mulina okubeera nga musalawo mu bulamu bwammwe yemmwe mulina ekisumuuzo okubeera nga musalawo nti ŋŋenda kutonda obulamu oba olunaku olulungi ti ŋŋenda kubeera nga ntambulira mu bulamu obw'ensi ennungi oba ensi eyo etuddemu obukaawo ye gwakironda tewaliiwo alondawo nsi yo okuggyako gwe ng'okozesa ebirowoozo byo omwagalwa teweeraliikirira ku mulirwanaawo kikyakola naye weeraliikire ku ggwe kitegera ye ggwe alina okuteekako eriiso ku biki ebikunyumira omwagalwa towa budde social media zammwe TV ne radio oba n'abo ababeetoolodde ababaleetera embeera ey'okkaaba nedda
omwagalwa w'obeera n'ebirowoozo ebitudde mu bwakitindo oba gye muyita positive abaagalwa kiba kitegeeza nti obeera okikkiriza kibeere bwe kityo kiba kitegeeza nti ojja kusanga ennaku zo nga zitambulira mu ngeri ennyangu kubanga byonna obiwanze nga otambulira mu bulamu oba mu birowoozo oba bwakitinda era kitegeeza nti n'ebigenda okubeera nga bivaamu bigenda kubeera bya bwakitinda kitegera omwagalwa toddaawo kuteebereza by'otayagala teebereza biki by'oyagala kitegera abaagalwa emigigi n'emigigi gisaanyiziddwawo ku lw'ebirowoozo eby'okwesaanyaawo TV ne radio ne social media ejja kuteeka ensigo ez'ebirowoozo eby'emmeeme eyo nga eyagala okutwala mu kkubo ekyamu abaagalwa buli kiseera media yammwe eyagala kubeera ng'ebatwala mu kkubo ery'entalo n'okulwanagana ery'okuyaggayagga n'okusaddaaka oba n'okwesaddaaka naye w'olaba busukka kkubo w'ebyo n'ogamba nti njagala obulamu obulungi ngenda kubeera nga nzira mu mayengo gange nsobole okubeera nga ntindirwa obulamu obutudde mu kkubo eryo eddungi erintuddemu kiba kitegeeza gwe kennyini oba ofuga buli kintu kyonna ng'okwesa emmeeme eyo emmeeme eyo gikuume nga njerufu wuliriza eri ebirowoozo byo saba okubeera ng'ofuna ebyokuddibwamu katonda abikuwa naye tokkiriza kubeera ng'okwatibwa eri okutya kw'abalala ebyo byonna ebijja mu nsi ye ey'omu maaso biva ku ngeri gy'olabamu nga eyawukana wamu n'abalala mu ngeri eno tokkiriza kubeera nga otambulira mu stories oba mu kugereesa kw'abalala okubajjajjattiribwa oba okubateerebwa ku social media gwe kennyini osobola okuwandiika olugero lwo kitegera abaagalwa tewaliiwo kirala kyonna ekitasobola kubeera nga gwe kennyini osobola okutonda obulamu obw'ensi obw'omu maaso obw'enkya mu ngeri nga bw'oyagala olunaku olwaleero olunaku olw'enkya lujja kujjuzibwa n'amayengo ag'essanyu oba ag'okuyaggayagga omwagalwa w'obeera nga oyina omutima ogumenyese gwe kennyini dda mundaayo weebuuze kitegera weebuuze weekubemu tooki kitegera w'obeera nga okumenyeka kw'omutima nga yendaba gy'olabamu ebintu kubanga n'abalala nabo bamenyesa emitima weebuuze mpulira ki gye njagala okubeera nga mpulira mu ngeri eno dda mu busirifu gwe kennyini weekebere mu ndaayo weebuuze ndi bulungi obulamu bwange bweyagaza kitegera waliwo omuntu yenna nnumbagana kitegera weebuuze okutya kwange kuliwa era kuvaawa weebuuze oba okwatiddwa social media yammwe okubeera nga ebalimba kubanga social media yammwe esobodde okubeera nga esiga ensigo mu mitwe gyammwe ebazannyira ku mutwe si maka gammwe mwokka naye n'okwetolera sengendo na ttimba yonna tegera omwagalwa abamu muyina n'ekugereesa okugamba nti kanzire kantekeko amawulire ntegeere engeri gye nnyina okubeera nga ndowooza tegera abaagalwa temwetaaga mawulire temwetaaga kubeera nga wabeerawo abalala okubeera nga babalowoozesa temwetaaga kubeera nga mukola abalala bye bakola temukkiriza kubeera nga mubeegattako kubanga gwe kennyini olina obulamu bwo
ebirowoozo byo n'empulira zo buli we zeegatta wamu n'enkumi y'abalala y'ensi gye muwanga. Obeera nga toyagala kubeera nga otambulira ku birowoozo by'abalala, abaagalwa tobiwa budde. Weebuuze ggwe kennyini tolina birowoozo byo nga ggwe. Lwaki teweerowooleza? Lwaki okkiriza abalala okubeera nga bakulowooleza? Kubanga TV eyogedde, kubanga abalala bayogedde, ggwe ogamba ki? Ggwe kennyini osobola okutandika n'ebirowoozo byo nga ggwe kennyini. Osobola okugamba nti ndi mukuume. Osobola okugamba nti nno ndi mu bulamu obweyagaza. Era nga tewaliwo muntu yenna agenda kulumbagana. Osobola okwegamba nti nsobola okutambulira mu bulamu bwennonzeemu nga tewaliwo yenna nnumbagana. Abaagalwa, lwaki okkiriza abantu abalala okubeera nga bakulowooleza? Lwaki? Gwe kennyini weegambe nti nsobola okutambulira mu bulamu bwennonzeewo. Kintu kyangu bwe kityo. Tokkiriza balala kubeera nga bakusendasenda okubeera nga otambula wamu nabo kye baagala. Gwe kennyini yimirira naawe gwe kennyini. Kuuma omutwe gwo nga mwerufu. Gula amaaso go. Beera mulabi eri gwe kennyini. Tokkiriza TV kukutegeeza kiki ky'olina okubeera ng'olowooza. Omwagalwa, oli kitonde ekigezi ekisobola okubeera nga kyeraba. Nze jjajjammwe Namuzinda mbawa ebigambo bino kubanga mubyetaaga era nga njagala mbiddiringana eri mmwe kennyini. Abaagalwa, yemmwe mufuga ensi yammwe ey'omu maaso. Muyina amaanyi okukyusa ebyo byonna ebibeera bijja eri obulamu bwammwe. Mu ngeri eno mutandike okubeera nga mwerowoozaako. Musobola okufuga biki ebiwangibwa mu nsi yammwe ey'omu maaso. Musobola okutambulira mu miwaatwa egy'obwakitindo oba egiri positive, egya buli mbeera esobola okubeera nga etambulira mu bwakitinda. Omwaka 2025 si mwaka gwa kuwuliriza balala, naye mwaka ogugo. Omwaka guno gukozesa okubeera mu ddembe naawe ggwe kennyini, nga oyerula omutwe gwo, nga otegeera amaanyi g'oyina. Abaagalwa, muyina amaanyi okukyusa n'omuteekako ekitangaala mu kizikiza. Muyina amaanyi okuteekako ekizikiza mu kitangaala. Abaagalwa, kyekyo ekisumuluzo kye mugenda okubeera nga muyitamu mu mwaka 2025 nga mweyula. Musekera. Abaagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mugattaganya wamu n'obwakitinda bwammwe mufune amakungula ag'obwakitinda mu mwaka omujja. Entegeera ey'awamu yeetaagisibwa okubeera ng'ekyusibwa era ng'akadde kano eri kubeera nga eyuuzibwa esobole okubeera ng'etereezebwa. Mu biro ebibasemberedde mu maaso muyina okubeera nga mutambulira mayengo ag'okwagala n'okusiima ku lw'omulimu ogwo gwe muyina okubeera nga muzannya mu nsi ey'omu maaso. Obwakitinda oba positivity kye kisumuluzo. Kitegera. Manyi bulungi baani abalina ebirowoozo eby'ekizikiza oba obwawannema n'abalina ebirowoozo eby'ekitangaala. Nkolagana wamu nammwe kasita mumpita munsabe nzije mu maka gammwe. Nja bayambako n'amayengo gammwe okubawa okutegeera n'okumanya mu maka gammwe. Gwe mbwanna munigino osobola okuteekawo ettaffaali ey'okusaasaanya ekitangaala eri abalirwana abo. Abaagalwa, mwegatta wamu n'abalala okusobola okubeera nga mukyusa endaba yammwe. Musobola okubeera nga muteekawo endabirwamu ey'obwakitinda mu mwaka omujja. Abaagalwa, muli b'amaanyi, muli bitonde ebimalirivu
ebyasalawo okubeera nga muwuliriza okukoowoolebwa okujja mu biro bino. Abaagalwa muli bitonde eby'amaanyi era nsaba mukimanye mbawa amaanyi gange musobole okubeera nga mukozesa ebirowoozo byammwe. Ebiro we biba bituuse nga bikakanyavu mukoowole amaanyi gange mutegeere era mumanye nti ebirowoozo byammwe biri kubeera nga bitereezebwa okubijja mu bunafu. Era mumanye nti nno mbawa engabo yange okubeera nga muyimirira mu muyaga ogw'obwa wannema. Kitegera abaagalwa mbawa engabo yange okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ebibalirana bammwe. Abaagalwa luno lutalo lwa kimpowooze, olutalo olutalwanirwa na bitala naye olulwanirwa n'ebirowoozo. Ebirowoozo byammwe era nga byammwe mmwe kennyini mwekka. Olutalo lwennyini luli mu mmeeme yammwe yo mind. Weebuuze ani afuga emmeeme eyo? Olunaku olwaleero n'enkya tandika okkakkane. Weebuuze weebeera ng'olina ebirowoozo ebyawannema, tuula oyogere ebigambo bino wammanga. Bino ebirowoozo byani? Byange? Bya lubaale? Sikira yingira mu birowoozo ebyo ebuziba. Weebuuze lwaki mbeera n'ebirowoozo bino. Beera kalondoozi w'ebirowoozo byo. Labanga olaba nti ebirowoozo by'olina bibyo. Omulimu gwammwe kwe kubeera nga mukyusa ebirowoozo eby'owawannema mubize mu bwakitinda. Your assignment is to turn every negative thought around you to a positive one. Mukitegera? Mutukuze ebirowoozo byammwe. Ke kaseera musobole okubeera nga musalawo kiki kye mwetaaga. Wajja oyagala okubeera nga weekuumira oba wajja oyagala okubeera ng'ova. Muleke ebyemabega byonna ebitakyabaweereza bisigale mu bulewo ebyemabega. Kano ke kadde ak'okukyusa ebyayita. Kitegera? Abaagalwa bino ebintu tuzze tubyogerako akabanga kanene. Era nga kano ke kadde ak'okutandika okubeera nga musomesa abaana bammwe engeri gye balina okubeera nga bakyusaamu ebirowoozo byabwe. Tebeetaaga kubeera nga bafuna ebirowoozo okuva mmwe eri abantu abakulu. Omugigi oguddako gwetaaga okubeera nga gusomesebwa engeri gye gulina okufuga ebirowoozo byagwo, bwe gulina okubeera nga gufuga emmeeme yaagwo. Segera nga mwebuuza ani oyo abasiigira ekifaananyi gwe muyita role model ku social media yammwe? Ani oyo abasikaasika nga bakozesa social media yammwe? Segera abaagalwa emmeeme yammwe efugibwa. Era nga njagala muteeke essira ku lutalo olwo olufuga emmeeme yammwe. Segera abaagalwa kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mutaasa abaana bammwe. Kubanga ekifuga emmeeme yammwe kye kitonda ensi yammwe eba egenda okubeera ng'eddako oba ey'omu maaso. Ndijjajja mwe namuzinda njaaya n'okubeera nga mufumiitiriza ku bigambo bye mbagambyeko. Emmeeme yammwe erina okubeera nga ekuumibwa nga njerufu. Mwetegeke okubeera nga mufuna okuluŋŋamizibwa okuva eri omulongo wammwe n'okuva eri olulubaale. Abaagalwa temugenda n'abantu awasi abangi be boogera okuggyako nga bayogera wamu n'omutima gwo nga okusalawo okw'abangi kuli bumu wamu n'obwakitindabo. Kitegera mufune obwerufu ku bigambo bino bye mbagambye. Mubeere bakalabirizi w'ebirowoozo byammwe. Era mumanye nti mbaagala nnyo nnyini eddala era mbaweereza okwagala kwange. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka
abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.